Oluvannyuma lw'ebbanga nga waliwo endooli tosaako n'eddukadduka ku ttaka block number 189 puloti 888 erisangibwa ku kyalo lya Nnyonyi mu ggombolola y'Ennama disitulikiti y'e Mukono eryali likayanirwa wakati wa Namukadde Rose Kawambere Namwanje atemera mu gy'obukulu 8 saako ne famire y'omugenzi Dick Kyamuhaagire Banoba ku bwannannyini ttaka nga wano Dr. Sam Mayanja minisita omubeezi w'eby'ettaka yatuuka ku ttaka lino n'akubako olukiiko n'alagira Namukadde n'abantu abalala okudda ku bibanja byabwe. Ettaka lyono limuwe alitwale kaakati. RDC oripresentinze RDC eyalabye nti kino kikulu nnyo obutabeera mu disitulikiti nga minisita waali kubikwata ku bantu bwe ababiddwa nabo babonyezebwa kyokka yalabye nti kikulu nnyo obutabeerawo. Wabula kkooti ento e Mukono eyisizza ekiragiro okugenda mu kifo kino okuziikula entaana eziriwo okulaba oba ddala kituufu mulimu abafu. Poliisi ng'ekulembeddwamu akulira okwekebejja abafu mu ddwaliro ekkulu e Mulago Dr. Moses Byarwanga saako n'akakiiko akalwanyisa obukenuzi n'obulabbayo okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga bagenze ku ttaka lino ne basimula entaana zino 4 ezibadde ku ttaka lino awakayanirwa wakati mu by'okwerinda okubadde poliisi saako n'ebitongole ebikuuma ddembe ebya bulijjo. Ng'omulimu gw'okusima entaana tegunnaba kutandika, Dr. Byarwanga asoose kwogerako eri abamawulire ku ki kye bazze okukola. Kati waliwo gurupu eyagamba nti era nti wano we baziika abantu baabwe era kuliko n'amalaalo 4 naye gurupu endala ekiwakanya si kituufu. Bagamba bino bateekawo buteesi kubanga baagala kuwamba ttaka. Kati kkooti yatuwadde ekiragiro tujje tuzikule tukebere ekituufu ddala wansi waliyo ebisigalira by'abantu oba balimba bulimbi bantu baagala kubbirako ttaka. Oluvannyuma omulimu gw'okusima entaana gutandise nga tewali munnamawulire abadde akkirizibwa kusembera kumpi na ntaana zino wabula bba abatuuze baweereddwa omukisa okubeerawo ng'abajulizi. Ng'omulimu gugenda mu maaso twogeddeko ne nnamwandu w'omugenzi Dick Banoba, Ruth Banoba n'ayogera ku limu ku malaalo agasimiddwa wamu n'ebisangiddwamu. Basima obudde basima kati waliwo tuyise kati nga watulengerayo ekigoye wansi naye nga kiri bituwe nti waliko n'ensowera so we are yet to establish because we don't know tetumanyi kiriyo tusanga abasawo bategedde ekyo kyo kyewuunyisiza ddala kubanga ne ku ntaana bawandiiseeko n'omwaka 87 naye ekigoye gulabika mupya guvunze tekikunkumuse kisibye ekintu kugawandiroozeza nti oba nebye baasiba byakogga nebibetetekeramu naye kino kirabika kiki. Oluvannyuma lw'okumaliriza omulimu guno Dr. Byarwanga abulidde abamawulire bye bazudde wamu n'okuwabula enjuyi zombi. Era kituufu agamu tugasanzeemu abantu ebisigalira by'abantu bano tuggyeko samples kooti nga bwe yatulagira zetugenda okutwala mu laboratory bakebere DNA ne bali abantu bonna basuubira nti bano bantu baabwe nabo bajja kuleeta sample tusobole okuzimakinga tusobole okukakasa nti oba kituufu oba si kituufu. Mariam Natasha nga ye mwogezi w'ekitongole ekya State House Anti-Corruption Unit ayogedde ekibatutte ku ttaka lino. Kituufu Forensics Police eguddewo zino entaana nesanga nga kituufu walimu ezirimu abantu naye waliwo nezitalimu bantu naye nga nezirimu abantu nazo zirina akabuuza kubanga grave gyebadde etunula ate n'emirambo wegitunula tebikwatagana naye nga byonna ebyo investigations zijja bitunuulira. Bya Eric Yiga, Crossroads TV, Omunnyo.